fellow officers, and country at large. I know you blame me openly, some you call me and say so, but I believe when you enter into your door, you really think about what I speak, and you know how it is affecting you daily, although you can't mention because of reasons which you know better. Bwatyo Afande Lawrence Ampe omusirikale mu kitongole ky'amakomera bw'ayisa obubaka bwe obw'emulugunya ku mukutu gwe ogwa TikTok. But pretending is not good, because it is not taking you anywhere for God and my country. Okusinziira ku bubaka buno yeebuuza muntu ki ali ensako y'abasirikale ebaweebwa kuba bangi tebazifuna newankubadde ziri mu mateeka. You go on ground and ask the victims, they will tell you when do they often receive allocated allowances. There are many, a lot of allowances. But what we receive. Ono takoma ku bubaka bwe buti azze n'obulala buyisa mu nnyimba ng'alaga ebitali bituufu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kati mu lukiiko lw'abamawulire enkya ya leero ku kitebe kya poliisi e Naggulu, omwogezi w'amakomera Frank Baine ategeezeza nti kino ono abadde akikola mu ngeri ya bumenyi bw'amateeka era ng'alina okuvunaanibwa. Olulala ng'ayogera ebitasaanye kuba nti bye bya social media era yavunaanibwa na kati process kubanga bigendera mu mitendero station yafuna obujulizi n'emuwozesa n'esalawo ensala yaayo n'esindika ku region yabisindise ku headquarter. Kati agamba nti essaawa yonna ono wakuyitibwa ku kitebe ayongera okunnyonnyola wajja amaanyi okukozesa emikutu ye gy'agamba nti gikontana n'amateeka agamufuga. Era kyemanyi mu nnaku ezitali zaawala bagenda muyita ku headquarter n'obujulizi ekirungi weebuli ne bw'ogenda ku TikTok n'oteeka ka ampi ojja kulaba vidiyo zonna. Kyokka wadde Baine takakasizza kyekiyinza okukolebwa oluvannyuma ng'atuuse ku kitebe naye ono ayinza okugobwa mu kitongole. Abali kakiiko bwe bajja okusalawo kiki ekirina omukolera naye nze mukulaba bwe mba ntunulira mu giraasi emirembe gye oba ebiseera byo mu kitongole eky'amakomera bijja kuba bitono nnyo kubanga eyo enkola si bwe tukola ng'ekitongole eky'amakomera. Era wano Baine ajjukiza abasirikale b'amakomera bonna okwewala okwenyigira mu by'obufuzi ekimenya amateeka. Ekitongole eky'amakomera kitongole kya gavumenti n'olwekyo tekirina kwenyigira, abasirikale b'amakomera tebalina kwenyigira mu politics. Kyokubiri, waliwo amateeka agakugira omusirikale ow'amakomera kwogera eri bannamawulire, kukozesa eri kompyuta nagino emikutu egya social media nga TikTok n'ebigenderako ne X. Nti bw'onookozesa essimu yo oba kompyuta mu ngeri etakkirizibwa obujulizi ne bufuluma era oba olina okukangavulwa ng'amateeka agatwala ekitongole eky'amakomera bwe galagira. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.